Alhamdulillahi wahidul ahad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amatendo gonna majjuvu era amalungi ga Allah subhanahu wa ta'ala omu yekka. Alladhi lam yalid wa lam yulad, oyo Allah subhanahu wa ta'ala atazaala era atazaalibwa, atalina taata atalina maama wadde omwana. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okumutenda asse okusaasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Abooluganda abalungi leero luno tujja kubeera nga tulaba ku bibuuzo ebibuuzibwa omuntu ng'ayingidde mu ntaana. Tugenda kubeera nga tulaba ku bibuuzo ne ansa z'abantu nga bayingidde wansi awo. Nga ggwe omukkiriza olina kubeera ng'oddamu otya, olina kubeera ng'oyanukula otya ebibuuzo ebyo, era olina kukola ki okubeera nga bikwanguyira. Ebibuuzo oba nga tugamba ku ntaana okwo, nabbi yayogera mu hadithi ng'agamba nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti al-qabr awwal manazil al-akhirah oba awwal manzil min manazil al-akhirah, nti kyekifo ekisooka mu bifo by'olunaku lw'ekiyama oba mu bifo by'enkomerero. Singa oyingira awo kyekimu ku bifo ebisookerwako ng'entandiikwa. Nabbi waffe yagamba nti idha maata ibnu adam wa kharajat ruhuhu wa wada'a fi kabrihi fa innahu indaidhin sayakunu fi awwal marahil akhirah لأن القبر هو أول منازل من منازل الآخرة أول منزل من منازل الآخرة. yagamba nabbi waffe Muhammad singa omwana Adamu afa n'aggyibwamu omwoyo gwe n'ateekebwa mu ntaana, mu kaseera ako abeera atandiise omuteeko ogusooka ku muteeko gw'ekiyama, abeera atandiise olugendo lwe olusooka olugendo lw'olunaku lwaki olw'ekiyama. Kubanga bw'ova mu kabuli bw'oti okufubutukawo mu kabuli oba oli ku yawmul akhira, ku lunaku lw'enkomerero oba oli ku kiyama. Yagamba nti lianna al-kaburi, kubanga mazima ekabuli huwa awwal manzil min manazil al-akhira, kikimu ku kifo oba kyekifo ekisooka mu bifo by'olunaku lw'ekiyama. Era anihani mawla Uthmani yali omukozi wa Uthmani gwe bayita Haniu Uthman bin Affan, yabeeranga ategeeza n'agamba nti kaana Uthman bin Affan idha waqafa ala al-qabri baka hatta yabullu lihiyatihi. Yagamba nti Uthman bin Affan buli we baayogeranga ku kabuli nga nabbi asobola okubeera nga asomesa ebintu, naye buli lwatuuka ku ntaana n'asomesa ku kabuli, ku bulamu bwa kabuli, yagamba nti Uthman bin Affan yalinga nga baka hatta yabullu lihiyatihi, yabeera nga akaabanga amaziga, n'akaaba nnyo n'akuba ng'akaabira ddala, n'atobya ekirevu kyonna kijjudde maziga, ekirevu kyonna kitobye nga kijjudde maziga, ng'akaaba olukaaba lw'atakaabangako. Fayuqaalu lahu, ne bamugamba ng'amugamba qad tadhkuru al-jannati wan-naari fala tabki wa tabki min hadha. Nagamba nti ya Uthman, wange gwe Uthman, boogedde ku jana ne boogera ku muliro tokaabye, naye lwaki okaaba nga boogedde ku kabuli, lwaki okaaba? Uthman n'abadda fayaqulu, Uthman abeera nga abagamba nti inna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala, yabagambanga nti mazima omubaka wa Allah
sallallahu alaihi wasallam yagamba nti innal kaburi awwalu manazil akhira. Nabbi waffe yabeera nga amutegeeza ng'agamba nti mazima ekabuli oba entaana eyo kyekifo ekisookerwako mu bifo bya akhira, yenyumba esooka mu nyumba za akhira. N'agamba nti nabbi yagamba nti fa innaja minhu fama ba'dahu aisar. Yagamba nti singa oba okiwonye n'owangula n'oyitamu mu ntaana nga n'owona, Allah n'akutaasa n'obeera muwanguzi mu ntaana omwo, fama ba'dahu aisar, byonna ebiddako ebiyidirira jjana biki biki ebyo. Yagamba nti ng'ovudde mu ntaana Allah n'akuwanguza entaana n'otafunamu bukaawu bwonna mu ntaana omwo, yagamba nti fama ba'dahu aisar, byonna ebiddako byangu, ebisigadde byangu. N'agamba nti ate nabbi n'agamba nti wa illam yanji minhu, ate singa Allah kakutaana n'otawangula mu ntaana oba n'otawona mu ntaana omwo, yagamba nti fama ba'dahu ashaddu minhu, ate ekiddako ng'ovudde mu ntaana kikaawu n'okusinga ky'okombyeko mu ntaana. So nga Uthman akaaba kuba mu kaseera ako bajja kuteeka mu ntaana ng'oli bw'omu bwa namunigina. Tolinaayo muganda wo, tolinaayo wa mukwano, oli mu nsi mpya nnyo. Nabbi yatuuka n'ogamba nti ekifo ekyasinze okuba ekikaawu eri omwana Adamu olunaku lwasoose mu ntaana, kubanga wali obadde wano ku nsi baganda bo balabako, munyumya museka, ogenze wali olaba bitonde birala, tolinaayo wa luganda, mbeera gyo togimanyidde yadde lwe lusooka, oli mugenyi. Naye ng'ate ebigenda okubeera nga bikusangaaza ng'okwaniriza bibuuzo bye tugenda okubeera nga tulaba. Jesiti eyebadde nga bidaaya n'okubagumya nabbi waffe Muhammadi yayogera mu hadithi eya Albara ibn Azib, yabeera ng'agamba mu hadithi eyo ng'anyweza yagamba nti almusilimu idha su'ila fil qabri, omukkiriza abeera ng'abuuzibwa mu kabuli, shahida, ajja kubeera nga akakasa nti Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. N'agamba nti fadhalika kawuluhu, n'anyweza ekitendo, n'agamba nti kyekyo ekigambo kya Allah, fadhalika kawuluhu, kyekigambo kya Allah kyagamba mu Qur'ani mu suratul Ibrahim aya ya 27. Allah yagamba nti yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fi hayati dunya wa fil akhirah. Allah yagamba nti yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabbiti, Allah ajja kubeera kanyweza abo abakkiriza n'ekigambo kye banywererako wano eno fil hayati dunya, obulamu bwabwe buno obwensi n'obwakhira. Allah ajja kubeera nga abanyweza mu ntaana k'oyingidde awo, obeera nga walinga ku nsi kuno ng'akasa nti la ilaha illallah, Allah ajja kunywereza okwo. Ate singa otuuka mu ntaana awo nga Allah teyakunywereza ku kigambo ekyo, wallahi wajja kubeera wakaawu, si wangu wa kuyita. Kati tugenda kulaba ku bibuuzo bye babuuza mu ntaana ne batya ansa ze bagenda okubeera nga bawaayo, oba z'olina okubeera nga weekwatako. Mu Sahih Muslim hadisi an Bara ibn Azib yagamba nti annabi sallallahu alayhi wasallam qala nazalat fi adhabi alqabri fayuqalu lahu man rabbuka fayaqulu rabbi Allah wa nabiyya Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Eyo hadisi yenyweza aya eri gye mbadde mbasomedde mu kusooka. Kati hadithi enyonnyola ekigambo kino eno hadithi nabbi yagamba hadithi mpanvu, wabula ngenda kubeera nga nzijjamu paati gye tusinze okubeera nga twagala. Nabbi yagamba nti ya'tihi almalakani almuwakilani bihi yas'alanahu
amma kana yu'minu bihi fi dunya an rabbihi an dinihi wa an nabiyihi. Nti zijja malaika 2 ng'oli mu ntaanaawo nga wakafa, Allah ajja kubeera ng'akuleetera. Yagamba mu hadithi empanvu eya Bara, yagamba nti wayaatihi malakaani, nti zijja kujjira malaika 2 fayujalisaanihi, bamutuuze omuntu ono nga tumaze omuteeka mu ntaana. Zijja kubeera nga zijja malaika 2 nga zikutuuze bulungi nnyo. Fayaqulaani lahu, zibeere nga zikubuuza nga zikugamba ebigambo bino nti man rabbuka. Ekibuuzo ekigenda okubeera nga kisookera ddala eri omwana Adamu nga Allah bakumaze okuteeka mu ntaana. Byayogera hadithi eyo gyenjogerako mpanvu, yatuuka n'ogamba nti abantu nga bamaze okuteekayo ojja kuwulira engatto zaabwe, ebigere byabwe nga batambula bakulekayo baddayo owulira ogambe nti n'amaloboozi nga banyumya ogambe Ibrahimu naye bambi wuyandese wano, nga abadde animba mbwa njagala. Awo saawa ekuyita kulimba nga abadde anjagala nnyo naye andese eno mu bimwanyi nzeeka. Kati bajja kujja malaika 2 fayujalisaanihi, babeere nga bakutuuza, bakukotamyemu otule bulungi bakutuuze. Fayaqulaani lahu, bakugambe nga bakubuuza nti man rabbuka. Wabeera nga mukkiriza, fayaqulu rabbi Allah. Omuntu bw'abeera nga mukkiriza agenda kubeera nga addamu ansa y'ekyo ekibuuzo nti rabbi Allah. Man rabbuka, ani mulezi wo? Obadde ku nsi kuno nga weeyagala, ani mulezi wo? Ani abadde omulezi wo? Wano tulinga otuli mu kusoma, kati wali ye test, bibuuzo biri awo wansi mu ntaana. Allah ajja kuleeta malaika zikubuuze ku nsi kuno kw'omaze ebbanga lyonna, man rabbuka, ani mulezi wo? Ajja kuddamu nga mukkiriza nti fayaqulu rabbi Allah. Ajja gamba nti rabbi Allah, mulezi wange ye Allah, abadde omulezi wange ye Allah. Fayaqulaani lahu, bamwongere bamubuuze ekyokubiri, ma diinuka. Hadithi wekiti wekyajja, ma diinuka, nti eddiini yo obadde wa ddiini ki? Oli wa ddiini ki? Eririwo eddiini lyo, ma diinuka. Fayaqulu, singa Allah akusaasira ng'olina salah, ng'olina obukkiriza imaani ng'ofudde nayo, ojja kugamba nti diini al islaamu, oba al islaamu ddiini, nti obusiraamu ly'eddiini lyange, oba diini al islaamu, diini yange bubadde busiraamu. Bakubuuza ekyokusatu, ebibuuzo ebyo ebikulu biri 3 ebyajja mu hadithi. Fayaqulaani lahu, era baddemu bamalayika bamubuuze naye bagamba okwogera kwabwe ng'okubuuza, bajja kukola sawuti nga basinga ne laadu okubwatuka. Man rabbuka, nga baleekaanira waggulu, osooke ogwemu obeere ng'ofuna ng'otya ng'afudde asinga ate nga bamaze dda okufa. Kati bakubuuza ekyokusatu, baleete ekifaananyi ky'omusajja bakugambe nti ma haadha rajulu alladhi bu'itha fiikum, ti musajja kyono eyatumwa gye muli. Naye kati ngaffe abamu tetwamulaba nako. Baleete ekifaananyi ekyo, naye omuntu yenna nga yali yakkiriza nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam natteeka mu nkola biragiro bye, Allah ajja kubeera nga amwanguyiriza. Abajja kubuuza nti ma haadha rajulu alladhi bu'itha fiikum, ti musajja kyoyo eyatumwa gye muli, eyabatumwamu, Allah gwe yabasindika nga mubaka gye muli. Fayaqulu, ajja kuddamu wabanga Allah yamusaasira nga alina obukkiriza nti huwa rasulullah, nti oyo ye mubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallama, nti ye mubaka wa Allah. Bagambe nti fayaqulaani, bamugambe mu hadithi bagamba, bajja bagamba nti ma yudrika, gwe wategeera otya ebyo? Nga bamwewunza nga ansa zonna zisse. Oba ma alamuka, wategeera otya ekyo? Oba ma amalaka, wakikola otya okubeera ng'obitegeera ebyo? Naye Allah
wano nabbi waffe yatugamba nti fayaqulu ajja kuddamu agambe nti qara'atu kitaba Allahi wa amantu bihi wa saddaqat bihi, nti nasoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani, wa amantu bihi, era nenkikkiriza nti kitabo kya Allah, nenzikiriza ebyo kigamba, wa saddaqatu bihi, nenkakasa Allah ekitabo kye n'ebyo wasaddaqat bihi, n'ekyo ebitabo bikyogera. Nabbi yagamba mu hadithi endala nti fainaadu munaadi mina sama, nti ajja koowolebwa omukoowoze okuva mu ggulu ng'amukoowola nti anna sadaqa abudi nti mazima omuddu wange ayogedde mazima, omuddu wange ayogedde mazima. Kati Allah abeere nga byonna atandika okubeera nga amulagira mumwalire mu jjana, mumwambaze engoye z'omujjana, mumugulirewo mu jjana, waftahu lahu baaba ila lijjana, mumugulirewo omulyango mu jjana. Allah babeere nga amuleetera omuddu oyo akawoowo k'omujjana, asooke akafiiringamuko obufiirinzi. Mu kabuli omwo Allah ajja kubeera nga nabbi agamba nti singa omuddu aba mukkiriza, wajja kuleeta omusajja nga ajjidde mu kifaananyi ekisinga okuba ekirungi, mu ngoye enjeru, ng'alabika bulungi, ng'awunya akawoowo akasinga okuba akalungi, ng'amugamba nti abashiru, nkusanyusa, abashiru billadhi sabraka haadha yaumaka, nti akusanyusa n'oyo agenda okubeera ng'akwanguyiriza olunaku lwo luno olusoose mu ntaana, olunaku alladhi kuntu tu'adu, olwakulagaanisa. Omusajja ajja kubeera ng'addamu fayaqulu agambe nti waman anta, ate yegwani, nga yeewuunya omusajja azze, amugambe nti ana amaluka saliha, nze emirimu gye emirungi gye wakolanga. So nti omuntu aba alongoosezza ku nsi kuno, Allahu subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga emirimu gye gimubeesabeesa mu ntaana. Ate singa oba okoze obwonoonefu, obanga oyonoonye mu nsi muno n'olema okulongoosa, wallahi ekiddako ashaddu, kijja kuba kikambwe nnyo. Nabbi yagamba mu hadithi nti omuddu singa abeera nga teyakkiriza Allah, yagamba nti singa omuddu amma an jawabul kafir, omukafiiri nga teyakkiriza Allah, nga yajeemera Allah subhanahu wa ta'ala, bajja kumubuuza ebibuuzo ebyo, ajja kuddangamu la adiri, simanyi. Bamubuuze ma diinuka, ng'aleku la adiri, tisimanyi. Bamubuuze ekyokulala, ma diinuka, tamanyi. Man rabbuka, tamanyi. Mbuuze ku nabbi waffe Muhammadi, Allahu akbar. Omukafiri ajja gamba nti simanyi. Olwo bagambe nti bajja kumukuba, bajja kumukoona olukoona bajja kumukuba olukuba ku mutwe, akkirire wansi. Allahu akbar. Allah bajja mukoona enyondo mitraka, bajja mukuba enyondo ku mutwe, akkirire wansi okuuka ensinga 7 obuwanvu. Ate bw'aba munanfuusi, be bano abakkiriza Allah n'abeera nga akola shiriki, alimba agwenya abasiraamu, bamulaba ng'omusiraamu naye nga si musiraamu. Ate oyo bajja mubuuza ku nabbi waffe Muhammadi, agambe la adiri, simanyi. Sami'tu nnaasu yaquluuna, nawuliranga abantu nga boogera awo ku musajja oyo, ate nange ne njogera nga bwe baayogeranga, naye nga sibikakasa bulungi, naye nga nze njogera bwogezi nga abantu bwe boogera. Eyo enywere hadithi nga aya bwe yagamba mu Qur'ani. Allah bwe yagamba nti yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabbiti fil hayati dunya wa fil akhirah, nti Allah ajja kubeera ng'anyweza abantu abo abakkiriza n'ekyo ekigambo kye banywererako ku duniya kuno. Basiraamu tunywere, tukakase Allah subhanahu wa ta'ala tumunyweze. Kinjagaddemu okubeera nga tusomesa mu musomo guno eno,
bangi babuuza ebibuuzo ebyo mu kabuli mbwe ayagala abikuraminge bukuraminzi. Wallahi bijja kubeera bizibu nnyo okugamba nti rabbi Allah, nti Allah ye mulezi wange. Olina kubeera nga wamala kukkiriza Allah n'omutegeera n'oteeka mu nkola amateeka ge goona ne weewala nga bw'osobola byakuziyiza. Kubanga tosobola kubeera nga okola perfectly nga Allah bw'ayagala, wabula n'ogezaako ky'osobola, Allah ajja kubeera nga akwanguyiriza. Tosobola n'ogamba nti gamba rabbi Allah, naye olulimi lujja kuba luzito nnyo kusinziira ku mirimu gye wakolanga ku nsi kuno. Obanga wali okoze ku mirimu emirungi, Allah ajja kwanguyiriza akaseera ako. Kubanga wansi awo waliwo Oluwarabu, tebajja kubuuza mu Luzungu, naye nga bajja kubuuza mu lulimi n'otegeera obulungi. Nabakugambe mu Luwarabu ng'olutegeera bulungi nnyo, ogambe nti gamba rabbi Allah, naye nga sobola kukyogera. So baddu Allah mbakubiriza okubeera nga tugezaako nnyo okulongoosa. Ebibuuzo biri bisatu. Ekisooka bajja kugamba nti man rabbuka, ani mulezi wo. Ekyokubiri bakubuuze ma diinuka, diini yo yeriwa. Ekyokusatu bakubuuze ma nabiyuka, ani nabbi wo. Oba baleete nabbi waffe Muhammad bakugambe nti man hadha rajulu alladhi bu'itha fiikum, nti musajja kyono eyatumwa gye muli, musajja kyono nga tewamukkiriza nabbi waffe Muhammad, okuddamu nti huwa rasulullah, kijja kuba kizibu okujjako omuntu nga Allah yabeera nga akunyweza n'omukkiriza Allahu, n'oteeka mu nkola n'amateeka ge, n'okkiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ojja kubeera nga osobola okwanukula nti huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Mama waffe Aisha radiyallahu anha yabeera nga agamba nti anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, nabbi waffe yabeera nga ayogera ebigambo bino ng'asaba duwa eno, ng'asaba Allah nti Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal wal harami wal ma'rami wal ma'thim wal ham nagamba nti Allahumma inni a'udhu bika min adhabi an-nari wa fitnati an-nari wa fitnati al-qabri wa adhabi al-qabri wa sharri fitnati al-ghina wa sharri fitnati al-faqri wa min sharri fitnati al-masih dajjal. Allahumma اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. N'agamba nabbi nti yabeeranga ng'asaba dduwa eyo buli lunaku, ng'asaba mu dduwa ekindagaddemu nabbi yabeera ng'agamba nnyo, ng'asaba nnyo Allah nti Allahumma, ayi Allah nkusaba, inni mazima Allah nkusaba nze, a'udhu bika obeerenga newe oguma gy'oli obeerenga omponya adhabi naari wa fitnati naari, omponye ebibonerezo by'omuliro n'ebikemo by'omuliro. N'agamba nti wa fitnati al-kaburi, ayi Allah nkusaba omponye ebikemo by'omu ntaana ebya kaburi, wa adhabi al-kaburi, omponye n'ebibonyoobonyo oba ebibonerezo ebiri mu ntaana. Nabbi yabeeranga ng'ayogera ebintu ebyo ng'abisaba Allah. Wano bagamba nti amakulu mu tafsiri nga banyonnyola hadithi eyo, nabbi yagamba kigambo nti fitnatul kaburi, ebikemo byabeera nga ayogerako eby'omu kaburi, bategeeza nti su'al kaburi, su'al malakaini, byebibuuzo byabo bamalayika ababiri, byebikemo by'omu kaburi, kubanga si byangu byakuyita. Yabeera nga nabbi waffe nga mu duwa ze abiteekamu ng'asaba Allah abeere nga abimutaasa, ayi Allah nkusaba ontaasa ebikemo by'omu kaburi, so ng'ategeezaamu ebibuuzo bya malayika ezebbiri malayika ezigenda okubeera nga zibuuza omwana Adamu biki obulamu bwe yawangaliramu ku nsi kuno eno, obbanga ly'omaze ku nsi, ebbanga ly'omawangadde kuno, oluusi omawangadde emyaka 20, 30, 40, bakubuuze nga tomanyi na mulezi gwe eyakugabirira ku nsi kuno, yakuliisa ku nsi kuno, n'akuwangaaza ebbanga lyonna. So agamba nti rabbi Allah, ejja kuba loosi y'amaanyi. Baddu ba Allah mbakubiriza okubeera nga tugezaako nnyo okulongoosa n'okusoma eddiini yaffe tugiyige, oboolyawo Allah atwanguyirize ebintu ebyo mu ntaana, kubanga bulamu bulala nnyo, si bulamu bwa ku nsi kuno eno. Ojja kufunayo wali ekikajjo olyeko, ennyonta ekutta, kubanga kaburi
ejjudde ebibuuzo, ejjudde ebibonerezo, temuli kulya, temuli kola ki, temuli kwebaka. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum.